Mukama yeebazibwe nnyo. Twagala okutunuulira ekirooto eky'ebisaanyi. Yes, bangi balose ekirooto kino ne batamanya makulu gaakyo oba oli awo. Ekirooto kino eky'ebisaanyi, most of the times tuyagamba like 85% libeera ddogo ng'oloose ebisaanyi mu ngeri yonna gy'oba obiroosemu, ebiseera ebisinga libeera ddogo. Osobola nga olaba ebisaanyi oluusi obadde otambula mu kkubo n'olaba ebisaanyi mu butuufu nga tosobola na kuyitawo nga bingi. Ebiseera ebisinga Mukama Katonda bakulaga nti mukwano gwange tolina magenda, wazingiddwako dda. Waloota amalogo mukwano gwange ojja kugenda mu kitabo ky'okubala 23:23 Bayibuli egamba teri ddogo eri Isirayiri. Waliwo omusajja gwe baleeta aloga Isirayiri ne bimulema. Abalogo bano abantu baloga kambabuulire, abantu balina obujja, abantu balina ennugu, bagenda mu basawo bano Abaganda, ne tuyita abasawo Abaganda, basawo abalogo, ne basiranya abantu, babikola nnyo. So abantu abo bakabona ba Sitaani, the enemies of progress, bakola amalogo gano, bakola amalagala gano okuziyiza amagenda g'abantu, naye Mukama Katonda waffe w'amaanyi. Amalogo gano tegasobola tuwangula ng'abaana ba Katonda. So kulaba amalogo mu business oba mu mirimu gy'okolera, oluusi olina omulimu gw'ogendako n'otanga olabayo ebisaanyi bino, manya mukwano gwange Mukama Katonda bakulaga waliwo ataaka ku mirimu gy'emikono gyo, waliwo ataaka ku mulimu gwo. Amalogo oluusi bakowakazi be tukola nabo, obeera oluusi ebintu eby'ennugu, oluusi bakwagala nnyo ku mulimu, oluusi boss gwe gwasinga okwagala, gwe gwasinga odiringa naawe. Kati omuntu aba tisimulokole, ebiseera ebisinga abajja kugendera ku basawo bano bakabona ba Sitaani bakukwatemu. N'oli mwana wa Katonda, Bayibuli egamba ekyazaalibwa Katonda kiwangula ensi. Tosobola kuwangula balogo bano ng'oli mwana wa Katonda ali serious ne Mukama. Bw'oba oli mulokole naayongo ojja kusanga obuzibu obw'amaanyi n'abantu bano. Mukama yeebazibwe nnyo. Naye gwe yanywa omusaayi gwa Yesu anywedde, abantu tebalina kye basobola kukukola. Osobola otanga olaba ebisaanyi bino ng'obiraba oluusi mu buliri bwo. Now tolina okutegeera ku birooto, ebiseera ebisinga birooto olaba ataaka. Mukama Katonda w'aba asonga. Twebaza Katonda bannange yatuwa ensi ey'omwoyo gitulabira ebintu bino. Singa twali tetusobola biraba byantutuuseko nga tetumanyi, naye Mukama Katonda taganya emyoyo gyaffe kuyitwako, atubikkulya n'atulaga. Soka otanga olaba ngambye ebisaanyi nga biri mu buliri bwo, ebiseera ebisinga Mukama Katonda bakulaga. Bw'obanga oli mufumbo wabeera waataaka mukwano gwange ku maka go, sawa yonna okugenda kulaba obutabanguko mu maka. Abantu baloga amaka kambabuulire, ne babaleetera ennyombo ze mutabadde nazo, nosanga nga omwami wakuzize, nosanga nga mutandise okuyombagana, badde batayomba, badde mirembe. The enemies of progress, bakabona ba Sitaani baba nga basindisa amalogo gano nga waliwo omuntu omubi eyabagenzeeko. Oluusi bawayizi saddaaka, neffe nga bana ba Katonda tulina saddaaka eri beta y'omusaayi gwa Yesu. Nkugambye ng'omulokole, abalogo bano tebasobola kukuwangula okuggyako ng'oli mulokole omunafu. Bantula butuuzi ng'akola. Pastor Tom Mugerwa bayitaani bakyakigoowa, ng'oli kyakigoowa mukwano gwe ogenda kutawaana n'abantu bano. So wonna wolaba ebisaanyi obuluusi mu bizinesi yo, olina akaduuka ko, olina kawooteri ko, emirimu gyo gyonna gy'olina mukwano olabamu ebisaanyi. Manya mukwano gwange probably wayinza okuba nga aliwo omuntu alese amalogo ku bizinesi yo. Abantu baloga bizinesi, kambabuulire. Abantu batambula ku lw'essente, kambabuulire. Abantu bakola ebintu bingi ku lw'essente, abantu basaddaaka n'abaana ku lw'essente. So kati gwe bodda buzaawo n'otuula butuuzi n'olowooza nti ebintu bino tebiriiyo, ogenda kubeera victim. So ng'omwana wa Katonda olina okuyimirira oyambala ekyambalo kyo, the full armor of God. Oyimirire, you have to stand bw'otyo buli kaseera. Tolina kuyambala nga ate bamaze kukuloga. Nedda olina okuba ng'oyambadde 24/7 okwenganga olutalo olugenda maaso mu nsi ey'omwoyo. Abantu baloga kambabuulire. Okay, kisinzirawo olaba ebisaanyi bino oluusi osobola okuba ng'obiraba ku baana bo. Manya nti mukwano gwange ataakebeeze ku baana bo. Abantu baloga n'abaana, bw'alemererwa omukulu ng'adda ku baana nga Sitaani. Bano bakabona ba Sitaani tebalina kyanjawulo. Sitaani kyakola nabo kye bakola. Omuntu bw'akulemererwa ng'adda ku baana bo, nga bw'olaba Sitaani bwe yalemererwa Katonda, kati yadda ku baana ba Katonda. Naye ffe twebaza Katonda tuwa amaanyi n'obuyinza okumuwangula. So wonna woolaba ebisaanyi, manya nti mukwano gwange ebiseera ebisinga
ataka ebezaawo oli mukyala ebisanyu birabi ku mwami wo nti mukwano gwange omulabe yayingidde dda yimiro lwano olutalo so ngenda bambabuulira engeri y'okuwangulamu olutalo luno ku nkomekero ya kavidiyo kano. So ebisanyu oluusi oyinza obiraba ku relative wo nga gwe biriko manya nti Mukama Katonda bakulabula bakulaga nti omuntu oyo is under attack. Katonda tafa kufe feka oluusi Mukama Katonda gwe abataddewo nga watchman wa family yo yonna abantu oluusi bayinza okuba nga sina balokole naye nga Mukama Katonda akulaga osobola okuba nga oyimirira olwane taagala oluzinge muntu onoomu oluusi nga tannaba nakulokoka agende mu geyeena. Okay, so walabye ebisaanyi bino kintu kikulu nnyo era oluusi kyekiba kyekuusa ku makulu g'ekirooto ekyo naye nga most of the time kyolina okutegeera ebirooto byonna ebyekuusa ku bisaanyi bitambulirako eddogo tolimbibwalimbibwa. Abamu osobola okulaba nga ekisaanyi kikuyingidde oluusi mu bukyala bwo oluusi mu mubiri gwo mu kirooto manya nti mukwano gwange eddogo lyakuyingidde dda bakwasiza dda. Kyekimu naawe aloota emisota noloota nga omusota gukulumye tolabye mulabe naye nga gukulumye manya nti mukwano gwange ataaka ebezze nga oluusi ekutte n'okukwata oluusi Mukama asobola okukwanga obunnabbi okulaga nti mukwano gwange engeri gy'oyimiriddemu oli bwereere bagenda kukukwasa olina okuba nga oyambadde the full arm of God ng'omwana wa Katonda. Okay, tokkiriza kunafuwa n'omulundi n'ogumu kubanga abalogo tebawummula abalogo beewuunyisa bannange. Omuntu asobola okulekaawo ebintu bye tomulinako temukola bizinesi emu naye nga akayumba ke wazimbye kamuluma. Lwaki gw'ozimba ennyumba nga yakyapangisa n'agenda kweno bakabona ba sitaani ne batandika okusindika amalogo ne bajja ne basimba amalogo ewuwo batandika okusindika ebintu bingi oluusi ne batwala enkwaso zo mu malogo nga engoye nga enviiri oluusi bakuyodde ettaka mu bigere bino byonna abalogo babikola bakabona ba sitaani. Okay, bw'oloota nga olaba ekisaanyi kikuvuddemu kuyinza okuba okusumululwa mukwano gwange naddala ng'obadde osaba Mukama Katonda akusumula eri malogo otanga ekisaanyi kikuvuddemu Mukama bakulaga deliverance oba osumuluddwa eri amalogo ago. Sometimes osobola olota nga olaba ebisaanyi bifudde kyekimu ng'obadde osaba n'olotanga ebisaanyi bifudde ng'obadde mabega kawo olota ebisaanyi n'olotanga bifudde mukwano gwange nakuba kusumula bubeera bwo wanguzi. Engeri yonna gy'oba olooseemu ekisaanyi kino ng'egabeera amakulu gaakyo. Wabula ate waliwo abaloota nga ebisaanyi bimutambula ebisaanyi bikutambula ku mubiri nga bikutambula wenna owulira oli mu ntiisa ya kika kya waggulu manya mukwano gwange ogabeera malogo. Ate abamu ne mubuliwo owulira ebintu bino nga bikutambula owulira bintu nga bikutambula tobitegeera nako gabeera malogo. Ngenda balikirako kuno ka vidiyo nga kano kaweddeko akalaga amalogo kavidiyo akalaga ebirooto ebyamalogo. Kino kyekimu ku byo nakyogerako ne mu kavidiyo ako naye saakigenda mu buziba nga bwe ndi mu kinyonyi olunaku olwaleero. Okay, osobola okulota nga oluusi oli ku buliri nga bwe nabagambye naye ng'owulya ekisaanyi oluusi n'ozuuka ng'obadde ekisaanyi kikuwookeza mu kirooto n'ozuukukirawo. Mukama Katonda era bakulaga mukwano gwange. Oluusi Mukama asobola okulaga ebintu bino nga waliwo abali mu bikola eyo nga gwe tomanyi. Mukama yeebazibwe nnyo. Bali mu masabo bali mu kubanga bayogera amannya geeyo batuteyo engoye zo eri bakabona ba sitaani bakoleko emikolo bakusindikire ebintu bino bakusiraanye. Abamu oluusi obirooto oli mu sizoni yo mu butuufu yakuyingira bufumbo butukuvu oluusi olina kyokolako ekyamaanyi ogenda bweru oluusi watuuka dda oluuta ebintu bino manya mukwano gwange bakabona ba sitaani balina bali mu kukola waliwo akugendeddeyo bakabona wa sitaani naffe tulina kabona asinga Yesu. Okay, so ebirooto bino ebyebisaanyi mutere mu comment section engeri gye mwabirootamu ngenda bambiddamu mu comment wano mwennyini mu comment section mwennyini engeri gye walootamu ekirooto kino ekyekisaanyi kubanga amalogo gano gasiraanyiza nnyo abaana ba Katonda naddala abanafu. Okay, abamu mwalokoka nga muliko amalogo ate temunaba gasumululwamu olw'ensonga temulwanye lutalo bulungi. So tusumulwa tutya mu malogo gano? Ekisookera ddala kyolina okutegeera nti ebiseera ebisinga okusindikira eddogo babaawo enkwaso gye baba batwala mu ssabo. Sometimes basobola okutwala ekifaananyi kyo basobola okutwala amannya go basobola okutwala enviiri zo basobola okutwala ekitabo kyo ku student basobola okutwala ettaka libayodde ku bigere ebyo akantu konna basobola okukatwala mu ssabo underwear yo nikayo basobola ogitwala mu ssabo. Ebigundi bya periods ebyo babitwalira ddala mu ssabo naddala ba relatives abo basenga baani ababaloga abaana b'abantu. So
engeri gy'ogenda okubanga owangulamu bw'obanga Mukama Katonda akulaze, sometimes oyinza okumutegeera mu kirooto Mukama n'amukubikkulira, omuntu olina okumusonyiwa ate n'omwagala. Yes, ebintu bya Katonda ebito ebiri bw'otakola ekyo otalo balukulemye, kubanga bw'olwanira otalo mu kukyawa oba oli kusayidi ya sitaani, kubanga Bayibuli egamba yakyamugana nga amaze okumutta. Okay, tetulwana ng'abaana ba sitaani, tulwana ng'abaana ba Katonda. Omuntu omwagala kubanga omanyi nti sitaani yamuyingiddemu okukola ekyo. Kugambye bano abakola bino bakabona ba sitaani, nga naye bw'ogenda ewa pasitawo kabona wa Katonda, ne bano bagenda ewa bakabona ba sitaani okukola ebintu bino. Kati abantu bano olina obbasonyiwa bambi n'obaagala n'okubaagala, naye mu nsi ey'omwoyo gwe n'olwana olutalo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Bw'omala okukola ekyo ky'olina okukola kubanga osazaamu endagaano ze baakola. You break all the patterns and cycles of repeat. Strongholds ze baatwala mu masabo, Mukama Katonda bagikubikkulidde, osobola n'omubuuza Mukama n'akulaga ki kye baatwala mu ssabo. Mukama ayinza okulaga nti baatwala engatto yo, Mukama asobola okulaga baatwala nikayo, Mukama asobola okulaga baatwala enviiri zo, Mukama asobola okulaga baatwala ekintu ekya period, Mukama asobola okulaga engeri gye baakuwongayo. Then mukwano gwange n'osazaamu enkwasizo ze baatwala mu ssabo n'ozeekutako n'ogamba nti olugoye lwe baatwala mu ssabo terukyali lugoye lwange, n'olusazaamu n'obyekutulako ddala. N'ogamba nti enviiri ze baatwala mu ssabo tekyali nviiri zange, n'ozeekutulako n'eba nga tebikyakola. Ono breaking up patterns and cycles of repeat. Ebyo bijja birepeatinga mu bulamu bwo, no breaking up patterns and cycles ezo nga wonze mu musaayi gwa Yesu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. N'osazaamu endagaano zonna ze baakola n'ozimenyaamenya. Agamanyi n'obuyinza obiyina ng'omwana wa Katonda. Yesu yabituwa atugamba lambada amanyi n'obuyinza okulinnya ku misota n'enjabiza okusagana buli maanyi ga mubi, tewali kivakola obina akatono. So ina amanyi ng'omwana wa Katonda okubanga osazaamu ebintu bino ne birekera okujja mu bulamu bwo. Okusaba n'okusiba kwandibadde kulungi, kubanga okusaba n'okusiba kukoolinga amaanyi ag'ekika ekya waggulu mulamu baffe ng'abaana ba Katonda, okubanga osaba okubanga Mukama Katonda ajja ebintu bino mu bulamu bwo. Mukama yeebazibwe nnyo. Bw'omala okukola ekyo, okubisazaamu n'okugula okukuba emizimu egibitambulirako n'essaddaaka zonna, bw'oba osazaamu n'essaddaaka zonna oyisazaamu, bawaayo embuzi, bawaayo enkoko, bawaayo ente, bawaayo bikibuga, bawaayo ebintu bingi, emisaayi. Wali emisaayi gye bayiwa okunyweza olusa endagaano zino. Kati ezo endagaano z'emisaayi zonna oyisazaamu, osazaamu n'endagaano y'omusaayi gwa Yesu. Kuba naffe tulina endagaano gye topaleetingiramu omusaayi gwa Yesu. Okay, waliwo bisazaamu olw'okukuba emizimu gyonna gye basindikiddeko, wetha mayembe, wetha biteega, wetha bitambo, whatever, lubaale, bina bye baba basindise, gwe tofaayo. Amaanyi n'obuyinza eri byonna tubiyina ng'abaana ba Katonda. Ba bina n'obisazaamu n'obisaasaanya bye baba basindise egy'eddene. Waliwo oluusi basindika amalogo aga namuzinda, tukuleeta ebizibu bingi omulundi gumu, confusing. Mukama yeebazibwe. So bw'omala ekyo n'osimba opposite ya kiri kye babadde basiguukulula, oba kitegedde, kiba kibadde kikwata ku bufumbo n'onyweza, kuba Katonda ye yatandika obufumbo mu lusuku Edeni, n'onyweza ekigambo kya Katonda. Bwe kiba kijja kya bizinensi, Bayibuli egamba omukono gwa Katonda gwagawaza gwe tegugattako buyinike. Mukama yawa omukisa emirimu gy'emikono gyaffe, n'onywa ekigambo kya Katonda ekyogera ku ekyo. Okay, bwe kiba kikwata ku baana, Bayibuli egamba abaana baffe banayigizibwanga Mukama, n'emirembe gyabwe ginaabeeranga mingi. Abaana baffe ba Mukama, si ba mizimu. Bw'oba biri mu mubiri gwo bikutambula, mugamba Bayibuli egamba tumanyi nti muli yeekaalu ya Katonda nga n'Omwoyo Omutukuvu atula mu mmwe. Eno yeekaalu si ya mizimu, eno yeekaalu ya Mwoyo Mutukuvu. Mukama yeebazibwe nnyo. So wonna weekikutte mukwano gwange, manya nti ekyo olina okuba nga odikirira ekigambo kya Katonda, okwagala kwa Katonda, n'osimba emirimu gya Katonda, bw'otyo bugenda okuba nga owangula n'oweewonga musaayi gwa Yesu ne famire yo yonna. Okay, so ebiro tebigenda okuba nga biddako. Obanga oli bya subscribinga kona kade bona kikola ekyo, togenda kumisinga video n'emu gyeteeka bulina kwezigiriza wano, togenda kumisinga n'emu. Video egenda okuba nga eddako ebiro tebiraga amalogo, ojja kalaba ku screen yo, ebiro tebiraga amalogo. Kakoniko oyige ebirooto bino ebiraga amalogo, olimu okuba nga mukwano gwange otagala mu kaseera akasembayo ng'onoonya amakulu g'ekyoto nga tokimanyi. Kikulu nnyo okuyiga ebintu in advance, kikuyamba nnyo okusinga okutagala kusaba esembayo ng'onoonya amakulu g'ekyoto ng'ate wandibadde ozuukuka kusaba busabi. So kona ka video akakaddako ku screen yo osobola okulaba ebirooto bino ebiraga amalogo. Beera bulungi mwera basigadde Brother Steven Kwakyoze Njenesha.